mu mukago gwa Nana Ride Movement lutandise mbutongole nga noluyindira ku Speakers Hotel e Munyonyo wano mu Kampala. Olukungaana luno lwawaliriza gavumenti okugala ezimu ku nguudo ezitambuza abakungu okubatuusa e Munyonyo, kyokka ng'embeera ekalubiriza abatuuze abawangalira okumpi n'ebitundu by'e Munyonyo. Olwalira abamu ku bakulembeze abatwala ebyalo awali enguudo zino ezaggaddwa bayisa abatuuze baabwe mu lukiiko olubadde olw'ebyokwerinda okutema empenda ku ngeri gye banaayita mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa. Situmanyi olwaki omugenyi lwanakyala ewuwo ate abaana wadde olina abalema babeera babo lwaki obagamba waaye temulabika mu bagenyi. Twalibaddewo nga tukola bizinesi zaffe tetulina buzibu n'abantu. Bantu basatu ayitawo ayina red top, bantu babiri ayitawo musirikale, abantu bonna batidde, abantu balemeddwa n'okugenda okukola kati tumanyi kiddirira. Enteekateeka eno ekulembeddwa mu ssentebe w'amasajja SL Yusufu Sentamu wamu n'abakulembeze abalala. Mu lukiiko luno abatuuze bategeezezza nga mu kiseera kino bwe balina okusoomoozebwa omuli okubanga abamu balagiddwa okugala amaduuka gaabwe ekiviiriddeko n'obumenyi bw'amateeka okweyongera. Abagenyi batadde ku bunkenke kati awo ffe we tubeeredde ku bunkenke olwo bakagutegeka. Tusaba bannaaye oba si kyekyo gavumenti ekole high flyovers nga ziva Ntebe zigenda direct mu meeting places. Naye kati abantu n'abatunda bugonja bona bagobye ku makubo, abantu batidde okutambula tetuvudde waka, abantu bali mayumba SFC red top tulinga abali mu lutalo. Twakakeeredde wano tulina abasinga obungi tuli mu mboozi, tulya mboozi ebisiikirize bye tunywekerezaako okitegeera. Kati situmanyi gavumenti eno egenda tukolera ki, eyaga tuwangalire mu bulamu buno oba kola situite y'ekiro bafuneyo abavubuka bakanyama batugobere ku mbuzi bazitikke eriyo ntuuka enjuba olugwayo n'ayimbula ng'oli mu nju gonna koolese wabweru osiŋŋaana zikalidde. Abamu ku batuuze balabudde okwegendereza ebigambo bye boogera ku lukungaana luno olwannaamu olutandise olwaleero okwewala okugwa mu mikono gy'ab'ebyokwerinda. Nabwekityo omugenyi yenna bw'ajjanga mu kitundu mumuweekitiibwa mbina eby'abantu abeera ku leedi ne balokompoka ebigambo byabwe bakuwatiza baleke balokompoke. Ojja kulokompoka olwokuba gundi abalokompose tuddemu okulaba 2026. Yusufu Sentamu ategeezezza abatuuze nti balina okukimanya nti olukungaana luno lwa kiseera buseera nga n'olwekyo basaanidde okugumiikiriza embeera yonna eriwo n'enkyukakyuka zonna ezaakoleddwa. Amakubo gano gonna baagakoze naye ayinza okuba bagakoze si lwakuba nti muwa nnyo omusolo nga babakoze lwaki lw'abagenyi nga bwekitugulumiza abagenyi. Era banajjanga twala kweyimirira gundi kiki bamusanze wali ng'ayogera ebitasaanidde mulogera ku poliisi twebuuze. Olukungaana lw'abakulembeze bano lwakumala ennaku 5 nga luyinda mu bitundu by'e Munyonyo. Zubairi Luwalira, BBS Telefayina, Gambuuze. Otyo mawulire Gambuuze g'okyalaba wetweyongerayo jjajja w'Obuyisiraamu mu ggwanga Omulangira Dr. Kasimu Nakibinge asabye abantu